nga poliisi eyimbula Yusuf Kawooya sabbiiti ewedde akamu ku bukwakkulizo kaali kakweyanjula olunaku olwaleero ku ssaawa 4 ez'okumakya. Wabula kino tekyasobose ng'era emmotoka ya ambulensi wadde eri wabweru w'eddwaliro lino li Kampala Hospital ng'egumbye. Abadde alinayo leero treatment nga y'amaanyi ng'ate tebasobola mukkiriza kubanga yakava ku ddagala ate atambulirewo. Nga zaakawera ssaawa 6 ez'omuttuntu Kawooya ateekeddwa mu mmotoka eno n'atwalibwa ku kittebe kya poliisi ekinoonyereza ku misango egy'amaanyi ekya Special Investigations Unit ekireka. Ab'amawulire tebakkiriziddwa kutuuka mu kifo kino ng'era Kawooya n'abantu bw'olumaze okweyanjula mu kuvaayo batusanze wabweru wa kitebe kino ne babaako bye batubuulira. Tumukomezaawo ng'akyalina obulumi munda tasobola kutambula, n'abatukkiriza okumweyimirira batugamba tumukomyewo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'e11. Oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti omuntu waabwe wakudde ekireka ng'ennaku z'omwezi 13, omu ku bannamateeka wa Kawooya Dani Matovu watutegeereza nti bakutwala gavumenti mu kkooti. Naye ffe tugenda mu maaso okubanga tuteekateeka empapula mu ssaawa yonna tujja kuba tugenda mu kkooti pozi okufuna compensatory damages. Omuntu waffe yali aggravated kyegamba baamukuba nnyo era n'okutula takyasobola kubanga ayamba abantu be and he had dependents abasukka mu bantu nga-10. So life yaabwe bonna yakosebwa. Okwogerako ne Kawooya embeera ebadde teyawukana n'eyo yazalombojja bulijjo. Yakosebwa nnyo mu magumba mu mbiri ezine mu mugongo zina okuta okumu ku sayidi eya ddyo okwo tekukyawulira nga bangamba tikujja kuwulira mu kiseera ekijja mpolampola kusinziira ku ddagala ly'abasawo lye bagamba. N'olwaleero bannamateeka wamu n'ab'eŋŋanda ba Yusuf Kawooya tebafunye kyakuddibwamu ku misango ky'emituufu egivunaanibwa omuntu waabwe. Bano babadde baagala okumaliriza ensonga kibasobozese okutwala omuntu waabwe ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi obusingako. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.